Abooluganda lwa Mukisa Godfrey nga ye bba wa Nampijja beeraliikirivu olw'embeera ya muganda waabwe gye bagamba nti yeeyongedde okwonooneka kubanga okuva lwe bamuggyeko oxygen yayongedde okuddukana n'okusesema. Mukisa asangiddwa e Mulago mu Ward 4B mu kasenge 19 nga bannyina bamulabirira bannyonnyodde nti muganda waabwe wa busungu okuva mu buto era nga kiteeberezebwa nti ekyamunyiiza ne Nampijja ye Nampijja okukamutema mu kkooti nti muwala we Lisa Mukisa si yamuzaala nga Betty Mukisa bw'annyonnyola. Mukisa yabadde omwana we naye mu kwawukana Susan Nampijja n'amugamba ne tuwulira nti yamugambira amaaso ga kkooti nti n'omwana gwe weesibako si wo. Omwogezi w'eddwaliro ly'e Mulago Dan Kimosho akakasizza nti ye alaba embeera ya Mukisa yeeyongedde okuba obulungi nti okuddukana n'okusesema bibaawo ku muntu yenna anywedde obutwa. Mukulu Mukisa yagenza atereeramu kubanga yajja nga talina kyategeerako ddala kati atandise okutegeeramu ebitundutundu tusuubira nti ayinza okutereera naye nga obuzibu obukyaliwo akyasesema nga neera tusuubira nti okusesema abasawo baffe bajja kumutereeza ate omanye engeri gyali enywa obutwa mu lubuto oluyase mubaamu omuliro mungi ate ng'era ateekwa okubeera ng'abeera awula irritation nga kyekimuleetera okusesema buli kaseera. Wabula Ken Lukyamuzidimani omubaka wa Lubaga South oluwulidde ebyogerwa ku muwala we abisambaze n'agamba nti kuno kumujja ku mulamwa. Ayongeddeko n'anenya poliisi ng'agamba nti ensonga zino ezikutte mpola. Omwana waffe tumukwasiza Katonda naye ebigambo ebyo ebingi ebyogerwa nga tubirina n'amakulu tetujja biddamu batudaivatinge tuve ku mwana waffe ali mu kkoma. Ye neiba wa Nampijja Hajati Amina agamba nti Mukisa alabika aliko swaitan kuba gye buvuddeko yagenda n'asaawo ebitooke bye byonna ate abaana ba Nampijja be yatemulwa nabo okuli Harriet Kisaache ne Namutebi Shakira baafuna obukosefu ku mutwe era baakulongoosebwa nga Dr. Robert Oraba bw'annyonnyodde. Alina ekizibu kiri nti kye tuyita skull mu luzungu kimenyese kati twetaaga twamuwadde eddagala ogezako okulaba nti atereera kubanga yazze nga tali bulungi. Ye Nampijja atandise okukuba ku matu mu ddwaliro lya Case Clinic gy'ajjanjabibwa. Mukisa yatema Nampijja ku nkomerero ya wiiki ewedde n'amusuula mu kinnya. Harriet Kwagala yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.